webale nnyo okuba ng'okyekumidde ku mukutu The Buzz UG. Naye ekiriwo kati mufaafe wa Museveni, musajja wa Museveni, omusajja Museveni gwabadde yeesiga, omusajja President Museveni gwabadde akozesa emirimu gye egisinga. Essaawa zino wenjogerera ali mu maziga g'amaanyi, ali mu kaba amaziga agamba nti bannaye munsonyiwe, musajja asatira embeera gy'alimu. Wabula soko subscribing onyigene kukadde ka notification awo ndyoke nkubulira ono musajja yakoze ki kye yakoze okuvayo n'agamba nti President Museveni ne government emusonyiwe. Wabula katandikirewo nga bwagambye nti omusajja wa Museveni embeera gy'alimu ali mu kaba amaziga agamba nti bannaye President Museveni nsonyiwa. Omusajja eyali Director General ow'ekitongole kya ISO Internal Security Organization gwe bayita Kaka Bajenda akoze emirimu gy'eggwanga era y'omu ku basajja ab'okulusegere aba President Museveni be yeesiga. Naye wenjogerera kati ebye si birungi. Kaka Bajenda ali ku house arrest oba bamusibidde waka, kyentegeeza bamusibidde waka tasobola kufuluma mu nyumba. Abasajja we bali abamagye bamuzizeeko talina wasobola okuyita. Yembeera gy'alimu kati omusajja ow'amaanyi. Ensonga lwaki bamusibidde waka oba ensonga lwaki bamutadde ku house arrest bagamba nti Kaka Bajenda ali linked ku kita abantu ekigenda mu maaso e Masaka oba ku bantu abafa e Masaka, abantu be bazze batematema machete mubadde muziwulira ezigenda mu maaso e Masaka. Era naye y'omu ku abo gwe bagamba nti gwe bagombyemu obwala nga bagamba nti naye amanyi ensonga zino oba amanyi abakola kino kikola oba y'omu ku abo abafandinga ensonga ezo ezigenda mu maaso oba ekita abantu ekigenda mu maaso e Masaka. Wabula yenga ye mu bigambo bye agamba nti tabimanyiko era talina idea yonna gy'amanyi kweza ensonga z'e Masaka kubanga agamba nti mu State House mulimu bamafia abagezako kumuframinga nti yakola ezo ensonga oba yafandinga ekita abantu ekigenda e Masaka. Agamba nti bamafia bagezako kumuteeka wansi era abantu ne twewuunya nti ye yakategeera nti bamafia gye bali kuba abantu bangi bavayo nga bagamba nti bannaye bamafia abali mu gavumenti abagezako kulemesa emirimu gy'eggwanga. Abantu ne bakitwala ng'ekyokusaaga. Kati olaba omusajja omunene mu gavumenti abadde Director General w'ekitongole kya ISO okuvayo naye natandika okulajjana nga agamba bannaye muntaase wabula bamafia be bagezako kunteeka wansi. Kiragira ddala nti embeera si nnungi. Ne Bobi Wine y'omu ku bantu abavayo nga boogera nti bannaye abasajja bamu gavumenti eno mulimu bamafia bakukozesa naye era bo bennyini ne bakuyuwayo. Era abantu bangi betwakala abasika Kabajenda yeka abantu bangi betulabye nga babadde beesimbu mu gavumenti naye ate oluvannyuma life yaabwe netandika okutaninga down mu ngeri etategerekeka nga bagamba nti bakoze kino nakiri naye nga babasajja ababadde bakola emirimu gya gavumenti ng'ensi yonna ebatya. Seera kati wenjogera omusajja ono ensi yonna ebadde mutya naye wenjogera naye ali mu maziga, ali mu house arrest, ali waka bamusibidde waka, amagye gamuzizeeko talina wasobola okuyita oba talina wayinza kuyita. Wabula away from that era waliwo omusajja wa President Museveni omulala. Ono omusajja essaawa zino ebibye si birungi n'akamu. Nogayi bamuyita Kazinda Godfrey. Kazinda Godfrey wenjogerera bamusindise emabega wa Mitayimbo bamusindise e Luzira okwebakayo emyaka 40. Oluvannyuma lw'okusingisibwa omusango gw'okukozesa ssente za gavumenti, ssente z'omuwi w'omusolo. Kuba bagamba nti ono omusajja yakozesa advantage nga bwekimanyi nti abantu abamu bwe babeera mu gavumenti ebintu by'eggwanga babitunda ne batandika okwegagawaza ne batandika okwerowoozako bokka. For God and your stomach. So yembeera omusajja ono gy'abaddemu, omusajja abadde abye ssente z'omuwi w'omusolo. Abantu babonabona mulabye nti tuli mu COVID naye eggwanga liri bubi ne ssente ze vaccine tezirabika. So abantu be bati ababba ssente z'eggwanga singa kati eggwanga lisobola kwemalirira mu pandemic bwezi tezibeerawo abantu balina byakulya emirimu giyimiridde ne gavumenti yokayoka naye ekyanoonya buyambi ekyasaba buyambi basobole okuba nga ba overcominga embeera gye tulimu ey'obulwadde bwa COVID-19. Naye era abasajja abo tebatudde lwakuba nti bali mu zi office ennene za gavumenti ne bakozesa akakisa ne batandika okubba ssente z'omuwi w'omusolo, ssente zandiguze eddagala mu malwaliro. So bamaze okumusalira omusango kwebakayo emyaka 40 era ne bagamba nti era addemu asasule ne billions 19 mu ssente za Uganda. Kiraga nti ono omusajja yabba ssente nnyingi okukusalira emyaka 40 era ne bagamba nti osasule ne billions 19. Sofa yembeera bwetyo bwekyali naye tukyagenda mu maaso tujja kuba tukuupdatinga ku mbeera sofa eriwo gwe kyalina okukola olina okuba nga weekumira ku The Buzz UG. Gwatandaba ku subscribing era osobola okuba nga osubscribinga n'onyiga ne ku kadde ka notification.